Gyebadde emiranga na biwoobe ku kyalo ky'Engeza Kalese mu tiziyotira nga abafamire Baazika Katumba Girado emyaka 16 agambye okutibwa abakuumaddembe mu kiti ekyakeesa olunaku olw'okulonda. Kigambibwa nti Katumba ne banne baatumibwa era ennaku mu kubalivuga ku kifo ky'omubaka omukyala w'e Kalungo ku kaadi ya NRM kubaka empapula ze batambuza ezikakasa bali balina okukuuma akalulu ke olwo gye babasanga ne bakuba omusasu kakana nga bannabe babiri babase bano bakuliddwamu nnyina w'omugenzi Immaculate Namad ne Ssenga Nakanja Kolozi wakati mu bulumi bavumidde ekigule ekyakuliddwa ku muntu waabwe ne basaba wabeerewo obwenkanya. Tusaba banoonyereze gavumenti enoonyereze ekyafiiriddwa omugenzi oyo okufa tufune obwenkanya tusobole okuyambibwa. Ese abaana babiri omukyala wa lubuto yenna mwanu nga lulubuto agambye ntamanyi kyakuzizaako olwabba okufa mu nfa gy'atatekedde nga mulekedde n'abaana abato. Manyi nalekera abaana babiri olubuto manyi nange nsaba bwenkanya. Omubulizi okuva Kanisa Christian Living Water Sally Morris naye ayogedde ku kikolwa kino. Olwatwalibadde tetukyalaba nnaku bweti olw'ensonga ezifaanana bwe ziti. Naye olw'okubanga nti ebiseera ebisinga obungi tubeerawo ne twerowoozaako ffekka, y'ensonga lwaki tusalawo tusaanyeewo omulala gwe ng'oyagala obeere bulungi. Tugenzeke Kalungu agambye okuba ng'eno abasumatuka gye bali okuli Walugembe Frank Kigundenise ne batubulira ebyaliwo. Bonna tetutuuka mu tawuni y'Ekyamuliibwa balikola luguudo awo waliwo ebiyinja bye baasuula mu kkubo. Kati ng'emmotoka okweyisa mulina osooka omu okuyimirira n'alekera munne n'agenda. Kati bwe twayimirira tugenda olaba tukuba amatala bwe tuti nga tulaba emmotoka kuluga yali ya bbulaaka tambula ne tugenda mu maaso. Bwe twatambula ne tugenda mu maaso tuvuga tugenda owulira nga amasasi gavuga emabega gye twali tuva nga mangi tugenda owulira nga abaana be twali tutambudde abaali mu mmotoka endala nga balaajana. We namala okumulaga akabina bwe nti nziruse ne bansasirira amasasi gaali mangi nnyo. Banalinamu abaana bana, babiri baafiirawo, babiri bagenda n'ebisago. Bano bakisiza nti abakolako ekikolwa kino bamanyi bulungi era beetaaga bwenkanya. Era kana akawulu kabaddemu emivuyo mingi nnyo kwa buli musango gubadde gugenda mu maaso nga baguvulunga ne tusaba kuno tusaba obwenkanya abaana b'abantu baafa. Yenake yange yali atumye omugenzi naye ayogedde ebyaliwo. Ekikolwa ekyatuusiddwa ku bantu abo ebadde mundu babakubye masasi. Tusaba muveeyo muyambe famire ezo kubanga nze sina bwe ngenda kuyamba famire ezo kuyamba abaana babiri bamulekwa balekeddwa n'omukyala alina olubuto then ne famire y'omuwami y'omuvubuka w'eddanda. Omwogezi wa polisi mu Bino Masaka twakasiri agambye nga polisi bakyagenda maaso n'okunoonyereza ku kituufu okumanya ekyaviirako okutibwa kw'abantu bano. Kuzuula baani abaatemula abantu ababiri ne balumya n'abalala babiri nga bakozesa emmundu. Kiza Bone yakusakidde gwino ku Bukedde TV.